aya naye bamuwulira gifulume mugwe balagira bakondakita kafulumye mbwo tokulanga kumala nange bwenjisasula lukumi mbana pumbavu zikula luddawo kafulumye kafulumye akapuma mugumba kafuma kajeyo lukonokono mudirisa motoka zikula 10 neto zikula 10 kasajja bwefuga emmotoka sebu amateeka agagenda kubabaka ba palamenti mutukula babali tamukalunga batiddeyo ne banajampinga ku muhoozi omanya abantu bano basirika naye balina ekiseera bwe bakukwatira mu kkono n'otumira endigito eno novaayo osanyuka kubanga amateeka gonna bagamba basooke batuwe sente tugende tukonsalutinga abantu dino mwakonsalutinga batubuulire balagawa baleta bagenda okulaba bakapalamenti bwe bakuba amayinja bwe baleeta etteeka eryatumisa sente omulabe bwe bamuleeta n'amagomesi gaabwe baba ate baagala nnyo oli opponent will incite the population. Do you know why you are poor? You. But when they go in the individual constituencies, they are going to see the wrath of the population. I see. It would be incited by their opponents. What opponent was? How do I undermine this man? This means incite the population. How relevant are they to the population? I see. Yes. Amateeka buyisiza. Omanyoyo omusajja. Ate bali ose nebabiyisa kati. Obwavu butululu. Gati gwe sokolabe. Bagenda okujja. Waliwo omusajja bamuyitaani. Sinsaba butuulo. But he's a judge now. He was a minister in charge of regional cooperation. Ng'ava Kiboga, Mityane. Naye yaleeta omulambo gw'obuti. Which was his responsibility as a minister. Nadulinaga nti teguyitawa. Omulambo gw'obuti teguyita mu Luweero. Ekyayamba Naduli mukadde. It would haunt him. Obote is not hated outside Uganda. No. He was treated as a hero. Wow. Mulimu ebintu byotasangula ku Obote. Waliwo bi olaba kati mulambo naye akyasolo yisaamu omu. Naye olaba nti oyo omusajja bamufuula mulamuzi. Museveni had to appoint him a judge. Ewaabwe yagwa bwe yaleeta omulambo gwana. Anybody in that portfolio would believe Obote is cuffed. Whether he Muganda or what? Yes. This man was in charge of regional cooperation. I see. As a minister, he couldn't say that I'm representing Uganda and therefore sijja kuleeta mulambo Obote. Minister in charge of that was his docket. Anybody eyalibadde mu kifo ekyo yalibadde akikola. Kakati they incited the electorate against him and he lost the elections. I see. Museveni out of his proper judgment namuwa obuki obulamuzi. Kakati omulala yalibadde alangwisingamu ki in the village. They wait for you. Kubanga bajja kutumbya bagambe nti oyo azene sente ze. Bannayuganda tebaagala bisiyaga. Abaleeta etteeka bajja kudda. Ate kankubuulira. Bajja kamwatuyamba. Tebaagala basiyazi. Birirudda. Tell me in a case of Busias. Was it because there was no law? Tell me. For us in Uganda, especially in my culture, once we spot Busias, to bocha Musai, because you have been living with these people, but they feared it was already themselves. Yes. I pose a question, one question. Do you think a single sex marriage can be organized on the village? In Uganda here, it can't happen. Never chibatuusako. Never testika ku nnyama etaliimu ggumba. Tebabidda. Baba gwako kiyifuyifu. Abasajja nga bataano abamanya abalina embavu ne babasomesa. Nti mu Uganda okolamu same sex marriage. Bisoboka. Ku village. Ng'obiteekawa. At least a woman can marry man. Kubanga bo baba kimanyi. Nti eyirira abavubuka b'ennaku zino bakkiriza bakola ki okufumbirwa abakazi abagagga tebaagala kukola. That one can be accepted. Ebyo tubikkiriza n'ogambwa. Yes. Kubanga tubyogerako same sex ki marriage. An African man does not want even to be ridiculed as a woman. I see. Okugamba abantu ne bakugamba nti yali mukwabaza mukazi we. It's painful. Ne bagamba nti otambula ng'omukazi owulira obusungu. Yes. Nti an African man can accept to be turned into a woman. Tikiriyo. Bano bali basenti ne balya ne babula biba
ate gavumenti ya Museveni eyina parliament ye yabireeta ate muyiteeriyo Museveni ayina ekizibu nti intelligence ye aba intelligence generation y'abantu yasoma kunoonya muntu temanyi kyebayita reverse psychology myama aisongole manyi nti nkola interviews nyingi and I go because I record myself and the changing and I evaluate the situation etteeka lino teryaleetebwa mu good face no bagamba lyaleetebwanga kavara lyaleetebwa okugira erya amabaati okusokola enda z'abantu okusokola abantu basokola enda z'abantu abatabuliddwa kyakulya baliwo bba abantu amaaso gaddukita gonna gadduka waliwo omusajja looyo ekolanga front everywhere ne mubba bamukuba obutambi obwo bamuba ebizindalo neddusintu eyi n'agizza mu nnyumba kubanga weebiri birikoded and the way they circulated kubanga banteekako pressure if they had come in a humble way you must sign a document money do you know the person you want to sign a document don't I know I have lawyers my children are lawyers ekyokuli nyini eriruka obujozi obunuka bungende waki ono kansayiningede nalinga kubattiraku agende ekyankwanisa tumukwase nalinga kubattirayo nalinga kubatta abasajja mutegeere de magama kuyemuntu addeko na famire yange emya nemuginiyamu nemuginyalamu nainja batta kakati lira me the way I look at it you can create a crisis to Museveni over finances. Yes. Etteeka liyinza okuba nga lyagenderwamu to create problems between Museveni and the finance institutions. Kakati ne bajja bamutega mu Kaki 22. If Museveni does not assent to the law, to the bill to become law, baali batandise okumwogerako nti sente azijjawa mubasiyas tu babatunuulira Bobi Wine nga babimuwaayiriza waliwo akakazi ka minisita bakakaitani bakaboneka obugulu tetujja kalanda muyaga wano owulire embwa bakawa advice embwa kadde ne bwako ne bamukobayo. Do you confirm? Where did you Bobi Wine? Simiji wakaitania kakawala. Baka fereferi. Bantu baka kupatikani nyina wabo. Ate Bobi Wine yalinya Masaka. Bamukwatira Mukutu. Naye basema wako nonkuze katakaiza kulinnya yo kwatoka buntu singambwa. Ovuma Bobi Wine. Bobi Wine avumwa. Bobi Wine omuvuma agudde mu ango. Nabagamba there are people botavuma wano. Tugunda tavumwa. First lady tavumwa. Ne Kigongo tavumwa. Because they are not in the habit of provoking people. I see. They are not. Lebo boy yete kambyo bufusi. Naye muvume ebituufu. Ebyo bisuubire. Andi muvume ebituufu. Tomuwaayira. Mazima. Muvume ebiki? Ebituufu. Mbagamba. Nti as you don't want somebody to talk about your Kabaka. There are also other Kabakas. Gwe nga botagala bavume ku nnyo. Naye n'oli gw'ovuma naye ayina abaana be. Omuntu omuvuma naye ayina omwana criticize somebody. But I don't. On principle. On principle. Ng'alina kyakoze. Yes. Nze nasoma Bobi Wine ne mutegeera. Bobi Wine when yataka Bobi Wine unnecessary. Abantu emitwalo eki kugundi ye tebakulaba. Kubanga nze programu zange zirenjenga ku mitwalo 25. Etapafuminze bulungi bako 10 naye ayi review nti emitwalo 5 kati tegizeeko lwaki I attacked Bobi Wine. Bobi Wine naye kenyini amanyi when I have a program on air later it was a press conference. I see. Yes. And he is not in the habit of attacking people. Kambuze buze ayina group ye adherent. Bobi Wine yetavumwa. Not unnecessary. Tova muvyeri nogira. Anti manyi yensu walinga. And this man sacrificed his musical galleries. Nebamugana okuyeba. Where he lost his money. How does he float? Bobi Wine bwaba alya sente wa Museveni azirya mu kyalo. Zomuyazi wa munne. Bwabanga azirya. Kubanga tebayina evidence. Even Bobi Wine's enemies
emmotoka ye agireese n'agiraga ensi ne bagezayo ne mulimu ne batagamba nti aliko ba terrorist organization oba bakyabagimuwa ate his conduct nayo bumutunuulira nti is not an excited fellow takyamukirira tilukwaga olwafudde emmotoka ya city council yagitwala wakiseka muvakikaniki abatamanyi kompyuta reziveeko ne balabye emmotoka ya gondi ya bobaine amadi kyeyita mu kibuga najjamu omutwe nga lukwago tewali the boy is mature yes alabika alina ba handlers bobaine has handlers that's why he has maintained to maintain his party mu parliamentary ekisajja kyo kyoyagala ali erisiki simwagalako oyo nerves yamutandisa omuvuma ate ko kankubuulira abangayina yayimba oluyimba lumu abangayina n'ava mu afirika people tell you wajemiriza wali tunajingiramu yali teriiwo I know nerves especially for me amwerako emaani I'm 60 something but you go to somewhere somebody najjako ne galubindi ono emirundi ono yerubakyoya ono yani nebukuinflating kakati you are like bwoba toyina absorbing mechanism you are like to think that you are important lwaki teweesimba ku Museveni bagenda bakuwaga kati wootuuse omusobola gwe tuwuliriza ate nowuliriza okufuuda embe nze omusajja ono namukyawadda kali mu taxi neesambe kawaganya nti kaleka olutwe n'olunagisibwako mu mpale aya naye bamuwuliriza gifulume embwa gwe mbalagira bakondakita kafulumye embwa tokulanga kumala nange bwenjisasula lukumi mbana pumbaavu zigula luddawo kafulumye kafulumye akafuma kankuma mugumu bakuwagidde kafuma mbwajje olukumi kajjeyo olukonokono mu ddirisa motoka zigula 10 nete zigula 10 kasajja bwefuga emmotoka sebu nekefuga emmotoka aya mama tajira kagenda ejjako nnyoko mukafulumye mukanyola nemukanyiga nemukafulumya mu ddirisa kali kakadominating abantu avuma mirundi atudde mutafsiri mfulumye embwa byamu nempye fulumye ekifula sende muga muzikaddizi muzifande muzikaddizi kaganira bwo busajja mbumanyi nsibambi kajja wagira etteeka ly'ettaka 1979 yes akasajja yagenda mu lumbe akasajja sibambi yagenda ntebe mu lumbe nikamutunulira kati ono nsibambi yali muno yali muganda olukwe nze musingira olisi kino entwe eyo n'olukansu lwo nsibambi panikiti ne batandika okufuluma mu nsiisira mwe yali he went to Museveni and resigned was restrained by him and ngwino go you know kakanzu kako gwe singa golowooza singa obusajja oba ofete tuli bakambu singa tukubeera muno n'enkanzu zaabo naye ffe tubagamba nti I'm talking mujakati I talk to people we are discussing many issues beba ngambi emirundi yatunyumye nakaleko lutwe mbaga mukajjewo mukiwe embwa obanze ngende mukiwe embwa mujijjewo kwaburo mujakati kaleko lutwe buyina intimidative mechanism oyinza nokutuuka mu charge notula ku ntebe kabuli omwaji faako semwogere one time told me nti yali mu mmotoka kujenkaaga akakazi kaga mulimu ekiwunya mbu mulimu owa dipi embwobubwa nobwe embwobubwa dominating omukola embwobubwa ekisajja ekirala kyali kisizza mulondo oli mulondo yali minisita nti yabalemesa federo mwagamba bidandi bwali batannafa mu gavumenti tujja kufuna federo bidandi is no longer a power mwagifuna kawukana yose nti mulondo yagibatidde mulondo was a leader of Buganda delegation no what if you changed him lwaki temwamukyusa nemuleeta leader omulala nti ono atuvuddemu if you go with a coach at a tournament nemulaba nga ayogera n'abaopponent what do you sack the coach lwaki naye abasajja bwakabaka yekka ekisajja kati kyafa n'okufa kyali kifere nali nkikubira ku mukolo nga nange kyakalubinkola mulondo agenda okuziika ekijja kyogera kazindaalo nekyali kisajja kibi nnyo
kirina omutwe gulinga bweguti kirefaananira bwekiti oba nokona bakina ab'ennaku mmeka kiyite kyamaanyi nnyo ku mikolo emasaka nekiti ekigambo kyakamba bannange nga tuli mu nnaku yaffe ey'ekitalo ate n'omulangira oba yali omulangira mulondo watuukidde mumanyi kyeyatukolako federo ne batandika okuvuma bateeka mulondo mu mmotoka nodda muyimirirawo muyimirirawobalukanzolo temujja kwogera alawale temujja kwogera wano birigwa ngaavuganya ne Sebagala ebyana bya UID byajjanga nekimufukamirira addayo ejja okutunda akabina birigwa nakikuba oluyi ne bagamba omusajja omwana abadde amubuuza bulungi amukubye naye nga tojogeddwa. Yes, birigwa yagamba when I was in exile nze nalabiriranga kabaka aziteekawo tuzimuntiza akatuyina nagisi mu nnyuma nako nekwogera namboza yakuŋŋanya sente naziwa Professor Sibambi muzikuŋŋanya gwakazimba bimeka. The moment you fail to stand up against this intimidation bwevaawo obuyinza n'okuvumira ku buko nze gye nabasa onvumireko gwe balukanzulwako kalujjawo ne bakabaka kukatika. This is an intimidative mechanism nga bano kye bayina.